Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bana Sheikh mwenna wamuli bakiriza bannange fenna nga butukunganya wano akawungeezi ka leero olunaku luno olw'ennaku z'omwezi 23 Oktoba 24 2022 twaluwaddeyo nga tuzze kuwerekera bw'otayagala njogere va ku live nyingi nnyo bw'obanga toyagala kukulira nga njogere va ku live yange olw'amaanyi ge mumpadde okulaga omukwano mu njawukanaaza kubanga okuyita kuno tekwabadde kwa kaadi kwabadde kwa kutegeeza abaziisi nga Katonda bw'atugamba nti mmwe abalamu mukujubale nnyo okuziika bafubannammwe naawe nno bwekute kukujuba oli bakikutuuseeko ate bwe ndikusendera abalala obutakoleka ku nsi kuliibwa biwuka. Kale nno njagala okubalaga nti abadiini bonna bakuŋŋaanye wano. Bisupu wange Omwosadokisi mwamulabye, Abakristaayo mubalabye wano. Bisupu wange owamamule wali e Namugongo yeyambunaanyizibwa nako kubanga kizibu nnyo Sheikh okuzaala Bishop, naye nze nga Nadduli Abdurrahman Nadduli omujungute nyina Bishop Omwosadokisi Omukatoliki Omwosadokisi owe Canada. Kale nno mu kuteekawo ensonga eyo kyekyo kyolabye ekireeta abantu bano bonna nga tuli bumu. Bali baalina okuyigganyizibwagana bo bennyini nga bannaddiini ey'ekikatoliki, ate nga abaana bano abakwatibwako ensonga baana bange nzaalwa y'eruweero, ng'omu ku bo ye musomesa munnange owawali eNamirembe. Kaakati omwana oyo kitaawe bamutta mwaka gwa 82 awo abagabirizi ne bamuwa obudduukirize ne bamutwala obusosomenti bwe yakusomera mu Mozambique. N'omulala bw'atyo. Kaakati nga bw'abe n'ensimbawo omugongo ngamba ekyo si kyekyalikoleddwa, wabeewo obwenkanya. Nensitula abaana bange abo nembatwala lwakitula ewa His Excellency the President nemuga nti bwe twali tujja ye twagamba tutya kyomuntu ajja kuba n'eddiini okusinza kyayagala, oba asinza muti, oba asinza jjinja, oba asinza mugga, oba asinza nyanja, tujja kumuleka kubanga okusala tukugenda kuba kwaffe, kugenda kuba kwa Katonda. Naga nti kale mugende muwandiise ekintu kyammwe. Ne badde ne bakiwandiisa yaaba owulidde e Namugongo wali era ne Bishop waabwe bwe yava e Canada yeewuunya nnyo okutunuulira okulaba nti abadde omugongo gw'entambula yakino musiraamu kyamuwaliriza okukakasa nti omuntu ono mukolaganyi w'amawanga n'amadiini agaki amalala, n'amuweerawo obwa Bishop obwa Central ne East ng'atwala Buganda ne East Uganda. Kitegerekese bulungi. Kaakati nobwoba tunuulidde wano mbadde nkyali awo nga bazzukulu ba NRM omubamanyi be bannuupu kubanga abawa batuuka buli teri nnuupu gyeyava neegwa wano naye yazaala okukabuzaala okusinga yeemulula eva mu NRM nabo ne bajja okulaga obukuliza erijja gyabwe era mubalabye okwogera kulwadde kwaki kulwadde kw'amaanyi. Otunuulidde bali mbakonaze nti Abakristaayo bwe bali, Abasodomuzi bwe bali, Abagunde bwe bali. Kale nno omwoyo ogwo nagwagadde nnyo naye nga kinjagala okuwabulamu bwe butafuuka mutabuzitabuziwa eyo gy'oba ogenza.
kuuma emirembe bembanga nakyadda ekewo ate nze nembeera omutabutabuzi w'amaka ate nsentaba buki kakati nno amahabba ago ge mulina mu byeggwanga lyammwe mugakuume naye nga galina omukululu naali badde mbagobyewo naali badde mbagize eki naye sibagobye lwaki nti Museveni bye yajja eno yasookera ku nsi ng'omukulembeze wa DP ya Luweero nga ntwala Makulubita ntwala Central Luweero kakati gyetuyitamu Nakaseke ne North ne South okategedde bulungi era nga nze Deputy Publicity Secretary wa DP ekasana wali mu disitulikiti mmeka naye benteebereza ninga nti bembagobawo nze Museveni yanzijawa yanzija mbaluwa mwabo naye mba nina bubenzi kubatereeza ku kifo ky'okubagoba kale nobagamba ngenda okukola emirala gyonna temufuuka balasa kutuwa abakoonaganya era abakyawaganisa muntegedde bulungi kale omulimu ogututegedde ate era mu ngeri y'emu mukakasa nti ne mutabani wange gwe muzisa okuwerekera ekyo kibaleese nti ye abadde asalira wakati oba kikyamu wesigala n'ekikyamu kyo oba kituufu gera n'ekiki oba obadde tokitegedde butegeezi muddire omuyite kale nensonga ebaleese nemubanga muzze mu bungi bwe muti muwerekere mutabani wammwe muwerekere muganda wammwe muwerekere muzukulu wammwe ongeri efaanaganako bwetyo era njagala okubagamba nti benaddayo bakoola kyekakasizza nti mwenna mujja kujja I will mobilize you all ngenda kubatandika kakati kwakwekyo nagenza okitunuulira nga buli bonna bembadde mpita abaana bennasomesaako bakaddye ninga nti siime ku busi kuno nga siina na mwana akati omusomesa wange nenangerera ngenda kusooka nondewo amasomero abiri waliwo obulenzi nsomeseeko 5-6-7 obwongo obuli mu mutwe nekegenda nagungajjakana bwagenza ate nkulekerera abampi alagati that is our teacher, that is our teacher. In the essence of my ordinance, give me the uzei aya zei nenge mulwadde omuwulira eddoboozi erimbwamu nga lijegebera abaana olumbe lunuma omusajja oli yajjayo Kristo abantu kwekuva mu mbeera mu bibiina bimeka mu masomero ameka oluntalire nga sigambye head teacher nti mpaayo 10 naye nga kyenjagala okuzaawo mmwe temusomye kulama kyemutaka ti nze agenda alya okalaba bulungi ng'oluzungu n'oluganda lufanagana ngenda kulya I am going to tuye auxiliary verb zamani nga mpedde mudda nonya wempitira ngende waka uli muwadde basa miliyoni 10 sente yaye basa miliyoni 10 evuddeko obuzi bwagikadde sinabitegeera bulungi bayibuli etugambye nti bino mbikolenga nga biri okutabirekaangale akati ebyoluzungu oluzungu lwako katuluyige ate n'olulimi lwako tulugireki era omuwulira baabo baabo nti natuliyazeeyo okusomesa sigenda kunoonya sente naye ngenda kudde kwongera omwana amagezi gennamuteekamu agenze nabo kanoonyeeyo ate abalala mbateekemu amaki buli generation yenejja natulijja kubeera nsaba muntu okusitanve wano mutegedde bulungi kale njagala okubeebaza omulimu omulungi gwe munkoledde ekitiibwa ekyamaanyi
kyebumpeeseza mu ggwanga buli mukulembeze aliwo ajja kuneewuunya abantu bano bonna bonna ne bakuŋŋaana nga tekuliko abasonge naddulisi abasonge teri alawense gye bano abawanga bazze bamwe ba palamenti baweddeyo abo tebebambasiraamale balina okubalina bazaala buzaazi simumu abalonda simumu abalonda bwe batulize nti twabalonda naye kyemweyisa kuki bubi bwe muneeyisa obubi ojja kubanga ekibaata ekigudde mu kidiba mukifo kyokunaaza amazzi amalungi nikiraba agalimu ettosi kigenda okgenda okubalunga ekkala yakyo eyalingira efuusa yakigubaguba kale njagala okwagaliza okuweereza obulungi nebaza sebasebwa abazza okusabira omwana wange Katonda amukwete mu kkuba eddungi era amusasule yakoledde eggwanga ebyobusiraamu ate nammwe mukuwa ofaanane bwekubyo bwe munaafaanana ekikunjukiraomuntu bagyemu ebiriku erimu bwe bali kujjamu sitetinensi y'obwoyimiridde tebeerawo obeera otya kale nolwekyo nabwe munateyisa obulungi mujja kubeera balubege era mujja kusanga ebika ebimu ebitundu ebimu ate bibayisa buki bubi. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.